Larry Madowo Bannayuganda utukeera ku makya nga Katonda atukwatiddeko ensi yaffe ne tujezza. There are some people that we need to give flowers. A person like Larry Madowo. Nsiba nkibagamba nti attention, omusajja ono gye yawa Uganda teyagiwaako nsi yonna yonna. Abantu abasinga twatandika okumanya Larry Madowo who is after the mini documentary gye yakola nga Tanzania emaze okulonda. Ndi wano okutegeeza the same gentleman is cooking another blood and nasty documentary. Wabula nga kyemmanyi yakagitukako mu kwota because ebisinga mu documentary bigenda kubaawo okutandika ennaku z'omwezi nga 15 n'okugenda mu maaso. Bassebo ne bannyabo, omusajja ono story gye yakola ku Bobi Wine ezuukusizza emikutu gyonna mu nsi. Buli mukutu gw'omanyi, each and every big media company in this world is covering Uganda's elections. Ekisooka Bobi Wine okumanya nga alina emikisa ku rally za Museveni tokkirizibwa kukwata kamera nga Museveni ayogera. Era abana abo kamera bakwata wano nga abayimbi bayimba. Era bano bannamawulire information oba footage bamujja ku tiimu ya Museveni gye yateekawo ey'amawulire such that babawe bye baagala mulabe. Naye somehow people sneak and get footage. Yensonga lwaki NTV yagobwa mu coveringa rally za Museveni. Now Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine waba atambula gwe njagala otunuli right now ali mugenda Wakiso. Aina tiimu y'abannamawulire mu buli media house gy'omanyi mu nsi muno ey'amaanyi, DW, BBC, CNN, bla bla bla. Olunaku lw'ejjo yabadde ku mukutu ogwa CNN. Omwami Larry Madowo gwendowooza nti ensonga naye kayagibaddemu yakyaziddwa omukyala amanyikibwa nga Zaina Asha. Era omukyala ono akola ku show ku CNN, aynako show everyday bagita one world. Bassebo ne bannyabo, we yakyaziddwa ku mukutu guno yategeezezza bannayuganda Larry Madowo akoze post ku mukutu gwo gwa X n'akwotinga ebigambo bya Kyagulanyi. Yagambye nti in case Museveni rigs the elections like all signs are showing, the people of Uganda must rise up and demand for their victory. Bobi Wine tells CNN Zain Asha. Nyinza obutakuzanyira clip eno for purposes of copyright, naye at least nkutereddewo ekifaananyi olaba. Gwatanaba kulaba eno show Bobi Wine yayogedde ku nsonga nnyingi. Wabula bassebo ne bannyabo we nakakasiriza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ono musajja yeeteekateeka. Era wabanga abadde alina ttiimu ebadde ekola bukubiri okulaba ng'emuteekateeka, eyo ttiimu naye esaana okuwa ebimuli byayo. Because obwedda buli kye bamubuuza nga wallahi akiinako answer. Eyo interview I bet if Muzei can sit on it. Because obwedda bye babuuza Bobi Wine ng'akulagira ddala. I just saw a clip of Andrew Mwenda. Nga Andrew Mwenda naye agamba ni Museveni amazima ga Katonda takyayina kintu kyonna whatsoever kya promisinga bannayuganda. These are all regime propagandists. Naye nabo batandise okikkiriza. This was Andrew Mwenda ayogedde bw'ati. Please stop using gwatulaba. I saw this clip ne ngamba no, people need to hear this. Bino ebigambo byayogeddwa Andrew Mwenda. Aina uyabadde ku gundi emu yayogedde bw'ati, njagala owulirize. Listen carefully. Yagambye bw'ati. The other challenge in this election is that Museveni has nothing to offer except the past. You know, an election is always about the future. This is what I'm going to give you. This is the future you're going to see. What is Museveni's swap playing? Protecting the game. So Museveni is telling us he's not giving us anything. He's just going to protect the things he did in the past. So Museveni is a candidate of the past. Remember that so many Ugandans, by the way, are frustrated with Museveni. Museveni is not a very popular man in Uganda. I don't think Museveni has even 40% of the population of Uganda behind him. He doesn't. If Museveni is doing very, 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 very well, he has about 30% of adult Ugandans. Now, gwe munnayuganda agenda okulonda, njagala ombuulire wa
wogenda okera ku makya osiruwale ongambe nti ogenda kuba musabba akalulu nga ne bakozesa Andrew Mwenda avuddeyo n'agamba nti Museveni is not popular in Ugandans. If at all he has mileage aina 30%. Ate wano 30% be bakadde omusajja atadde sente mu kalulu kanene okulaba nga mbutuufu he gains popularity. Naye wallahi ya Mungu popularity yaganye. Akasajja kamusuza akukunadde. Kino n'omuziba akiraba. Jo nalabe Bobi Wine ng'agenda ku rally ye wali eri mu Kampala Central. Naye nenkubamu akafaananyi era nze era bannaye nyigira nnyo omuntu ndaba nnyo abantu abakulu nga beesitooze ne ngamba ono asaana kuba luyi. They are fools who used to say nti Bobi Wine tasobodde gaininga masses nga Besigye ze yagaininga. Naye gwe ssebo oba nnyabanda baddala ng'olina amagezi ng'olina obwongo nga tebaakufuka mu mutwe. Oyinza okuba mama yali akuzaala n'akufukira accidentally. So kati abantu batyo gye bali. Naye obanga nnyoko teyakufukira nga akuzaala. Jjo ku kyewalabye singa poliisi n'amagye tebaabadde ku Kyagulanyi n'atambula okuva ewuwe Magere mpaka gye yabadde agenda ku lwale, gwe ssebo oba nnyabandaba njagala kubuuza ebigambo abasajja bye boogera ebyo byandibadde bikyalina amakulu? Because n'embeera poliisi gye yataddewo okubanga ekuba abantu, ekuba abaana, abasajja, abaana, abakazi babadde bayaayaana nga tebafudde ku kyatiya gaasi. Kubamu akafaananyi Kyagulanyi Ssentamu ng'ava e Magere eyo Gayaza Road, wallahi billahi tallahi yabadde agenda tuuka mu kibuga ng'obudde buzibye. Because ensi yandyeyiye mu kkubo. Era emu ku nsonga lwaki bano abasajja Museveni si musiru by the way. Yakimanya nti singa aleka Kyagulanyi n'atambula peaceful n'ensi ejja labe gami butuufu akasajja lwale ya Kyagulanyi ebe gwera mu kkubo nga tatuse ku venue. Kati ono kyagezaako okweka abantu ensi nti Kyagulanyi talina buwagizi. That is what they are trying to hide. Bino bye bakuba abantu in this guise of Public Order Management Act biki tebirina mu mateeka. Because olwaliro Museveni ali Kololo. Genda olabe ekiri mu kibuga. Bo batambula bakumba bakuba ne bandi mu kibuga wakati. Naye Kyagulanyi yabadde atambula nga kibooko tiya gaasi be baana baliwo. That is purposely to make the other people abatalaba nti Bobi Wine talina bantu. Talina bantu. Wabanga yasobola gaininga masses ng'ali just mu tours yaliko before the elections. Oyinza otya okunkakasa nti Museveni osobola osinga Kyagulanyi abantu gwe? Oba oyagala okukakasa just mugambe olunaku lw'enkya Museveni era ovudde Kololo. Gwe gamba bugambe Bobi Wine akolera ale Kololo okakase nga teri kuba bantu. Eyo Kololo esobola piipa bayisawa nyanku kakasa ne bakiteekawo mu mateeka nga poliisi erina kukwata ku muntu. Bayisawa nya Kololo abajjudde. Oyo gwe bayita Kyagulanyi. Gwe bayita Kyagulanyi. In fact Kyagulanyi takyali muntu ze muyita virus. Teyina ddagala, tewoneka. Okategedde tambuza video.